نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته abamina abakyala abalungi abatulaba ku lutimbe gaggadde Labbaika Islam Media mukkirize tubanirize mu session yaffe y'olunaku luno olwaleero ng'eno nno session yakubiri ku nsonga yaffe obufumbo mu busiraamu. Mubadde balabi balungi ebbanga lyonna, tubasaba ekintu kimu nti mwenywereze ku Labbaika Islam Media ebbanga lyonna olwo nno musobole ddala okutambula n'okumanya. Session eno tugitambuza ne mukadde wange era nga ye sheekha waffe gwe twakwasizza ensonga z'obufumbo mu Labbaika wano Islam Media, mukadde waffe Sheikh Yusuf Arafat, era nja kusasira mukadde wange obuuze kuba tulaba ku lutimbe gaggadde. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Abakadde baffe mwenna abatulaba tusaba ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala abasiime olw'ekyengero ekyo, abakosefu Allah abasuuse, ate abaviiribwako abaabwe tusaba Allah asonyiwe abafu bammwe, ate nammwe abawe empeera z'obugumiikiriza, ate n'abo abatuuse ku byengera ng'ekyengera ky'okuwasa, ekyengera ky'obufumbo, nammwe tusaba ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala akibakuumire era abawe obutebenkevu mu kyo. Allahumma amin ya rabbal alamin. Tusaba Allah sebe mukadde wange edduwa eyo Allah ajanukule, badde edduwa nkulu nnyo ddala, akanyumiro kayo akasembyeyo akaabo abali mu bufumbo okungattako nti Allah n'abo ababunoonya, tusaba Allah jalla jalaaluhu Allah abateebesa abantu abatuufu. Mukadde wange Sheikh Arafa, session yaffe yayita wali otandise otulambululira ebikwatagana ku bufumbo nga tubigira ddala mu bitabo ebimanyikiddwa obulungi ennyo ku ddiini yaffe eno Busiraamu bikuŋŋaaniramu ahadith. Mukadde wange watuyingiza, kankiyita ekisenge kye watuyingiza eky'okukoowoola abaddu okudda okuyingira ekisaawe ky'obufumbo, era hadith twagitunuulira eya Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu bwe yali atambulako ne tabi'um ne basinkana Uthman ibn Affan radiyallahu anhu n'ebyaliwaawo. Mukadde wange era nkakasiza ddala nti bonna abaatulaba mu session eyo ekifaanani n'obukulu bw'okuyingira obufumbo baabulaba. Olwaleero luno bwennyini awe njagadde tutandikire Sheikh, kubanga mazima gali nti omulimu guno munene nga bwe nakutegeeza wano nti tulinamu abagamba nti nze siwasa sifumbirwa okusinza ku mawulire gawulira ku bufumbo. Mulimu abakoowu abaaliyooko ne badduka ne baganze tonyumiza kudda mu bufumbo, bye nalaba mu bufumbo sidda. Awo wennyini Sheikh wenjagala tutandikire insha Allahu ta'ala mukubiriza abantu bano okwongera okubasigira ekifaananyi lwaki bandiyingiddwa obufumbo. Bismillahir Rahmanir Rahim, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Oluvannyuma lw'okulaba hadithi yaffe eri gye twalaba omulundi ogwayita, ate tulina akalikonda ge twagirekako katonotono ke twagadde okusimbula nako, ate mukadde wange nga bw'oyanjudde tugende mu maaso n'ekintu n'ensonga eyo yennyini. Twagamba nti omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti ya ma'ashara shabab, oluvannyuma ku sababu wurudi la hadithi ensonga twagibabu yaki yajja nti abange mmwe abavubuka, netugamba nti omuvubuka mu Busiraamu giba myaka 3 okudda wansi. Nfunye bulungi? Manista bategeeza omuvubuka bategeezaamu omukyala n'omusajja. Man istataa minkum albaa, omuntu yenna aba afunye ssente eziwuuwa yali nzivunula twagikoonako, era muyo afunye ssente ezo munda mu kyo mulimu ekyekwesi nti n'obusobozi obw'ekifumbo abulina n'obusobozi obw'ekisenge. Kuba teriyo muntu ayinza kutala ssente ng'atala ku kintu kyatalinaako busobozi. Walabayo omuntu nga Allah yamugezesa nga talaba naye ng'asasula ekivvulu. So naye obufumbo olina okuba nga n'amaaso gano aganaalaba ekivvulu ekyo kola ki. Mulimu ab'eddalu olina gw'ogulenaga nti muzibe bamukwatidde mu kivvulu ng'atamidde nga nti yabadde agenze okukola ki. Ako gaba mampati
era awo wenyiri ensonga lwaki nti obufumbo buyingira mu nnamulanga eziwerako. Muze waliwo kubeera nga obufumbo buli makruhu omuntu okuba nti awasa nga kyetamwa ng'omuntu okuwasa naye ng'akimanyi bulungi nti alina munafu obunafu obw'ekifumbo. Anfunye bulungi n'abeera nga mu myezi nga 6 oba myezi 7 atereeramu omulundi gumu ate nga nagwo gwateredde gwakusabirira. Kati oyo ngeri gyekiba nti aba agenda kukosa bukosa era busiramu ga nti kyetamu okuba nga akola ki kubanga awasa. Obufumbo waliwo obubeerera haramu mu mbeera ey'okuba nti omuntu awasizza oyo gwe baamuziiza okuwasa oba ng'omuntu okuwasiza mu lutalo kuba atagenda kusobola kukola ki kuteekinga buvunaanyizibwa obwo. Masana ga nti falyatazawwaju bawase fa innahu aghaddu lilbasar. Okuwasa kuno kuyambako amaaso g'omuntu okubeera nti nno gakkakkana. Wa ahsanu lilfarji, era okuwasa yembeera ekyasinze okuprotectinga obwereere bw'omuntu. Ofunye bulungi obwereere bw'omuntu. Mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mu hadithi ya Bihiz, hadithi eyo teri mu Bukhari na Muslim wabula oyinza ogisangako mu Sunani Abi Daud yomba seerabidde, oyinza ogisanga mu Sunani Tirmidhi. Mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bamubuuza nti awratuna ma na'ti minha wa ma nadhar. Qala sheikh waffe Sheikh Omar bweyavunula ekigambo ekyo yakivunula mu Luzungu yagamba nti how should we behave with our private parts. Tuyinza tutya tugenda kweyisa tutya n'ebitundu byaffe ebyekyama. Sahaba abuuza Omar salama nti butya bwe tugenda okukuuma obitundu byaffe bino ebyekyama. Omar salama nga nti ihfadhu awrataka, obwereere bukuume okuggyako buvengayo mu mbeera meka? Mbeera 2. Asooka ye mukyalawo, owookubiri n'oyo omuzaana, ate nga ku mulembe guno abazaana si kyangu kyakumatuukako. Ekitegeeza nti okukuuma obwereere kikyasinze era ekiri mu hadithi eyo kikulaga nti omuntu asobola kubukuuma nga mufumbo. Qawluhu, ekigambo ky'Omubaka Sallama kyagamba nti wa ahsanu lilfarji, kwe kusinga okukuumwa obwereere obufumbo, kikugjamu agaze agakyamu nga okwemazisa, masturbation. Olaba nti omuntu buli bw'otaawase ogenda kuyiga agazaago otuuke n'okutuuka ku halaali woono Obusiraamu gwe baakuteerawo nga n'amaanyi gaakukeewa. Ate sheitaani ejja kukulimba. Omanyi sheitaani nayo ngezi ejja kugamba nti kozesa eno enkola kasita togenze mu bwenzi kisingako ekuleetera endowooza ereka kino kisingako ku kiri. Ekyo kikyamu era qala Sheikh Islam Ibn Taymiyyah agamba nti wal istimna'u la yubahu inda akthari al-ulama. Kye bayita okwemazisa tekikkirizibwa eri abamanyi abasinga obungi bonna. Enfuna bungi salafan wa khalafa, abakadde n'abessaawa zino. Nfunye bulungi abasalafa batusookawo bonna abamanyi bonna bakigaana. Nfunye bulungi illa liman khashiya la'nata. Era nti wama ruya an Ibn Abbas wa kalamu Ibn Abbas wama ruya an Ibn Abbas oba ekigambo kya sahaba gwe Ibn Abbas radiyallahu anhu wa kalamu Ibn Abbas wa kalamu Imam Ahmad fihi. Ne Imam Ahmad alina ekigambo ekiraga nti wange omuntu bw'abanga ate agenda kulya bisiyaga ng'agenda kugwira ddala mbwezi nga ali ku lasirizooti asobola okukola embeera eyo. Aga nti innama huwa liman khashiya lanata, ekikigwawo ku muntu ng'ali ku kisenge ekisembeyo ng'agenda kugwamu aga amazambi amanene agabyo byetwogeddeko. Nfuna bunye khashiyatan shadida, olutya olusemberayo ddala olw'amaanyi. Khafa ala nafsihi min alwuqu'i fi dhalika, ng'atidde okugwa mu bintu ebyo. Fa ubiha lahu dhalika, bayinza okujungulwamu katono ne bataamuko katono. Nfuna bungi litaksir kyekimuyambe okusalako shahawatihi wa anatihi, kuba nti asalako ku bwagazi bwe n'ekyoyoyo kiri ekibadde kimutuma okugenda mu buki. Ate Sheikh, wano kiyinza ate okubeera ekizibu olw'ensonga nti n'amakubo ge tulinawo ag'okuwasa nago mangi. Abeetaagibwa okuwasibwa we bali
n'abajja mu mbeera yaffe kubanga n'asembayo ddala omuwejjere mu busobozi obw'ensimbi naye ng'amaanyi weegali tulinawo ennaku zino enkola gye tugamba nti bannaye amazima gali nti okutaasa muganda waffe twekwatekwate omusajja agende awase tumuterewo ka bizinesi agende awase agaane eggwa mu bikolwa bino okusonda embaga mu busiraamu kiri sunna embaga bagisondera omuki omuntu olw'okusobola okuba nti tutuuka ku ki wabula wali ewantu wenkugambye wa masturbation sheikh waage omuyita Khalid Raddad rahimahullah yali dokita mu hadithi Madina eyo yagaa nti wa amma ma yafaluhu badu nnas oba wa amma in faalahu omuntu singa yemazisa taladhudhan au tadhakkuran au adatan singa akola masturbation mu mbeera yakubeera nti nno alina kyalowoozezza mu mbeera ya buwoomerevu oba nakikolanga yembeera ye ya bulijjo kinyumira nfune bulungi nawona n'okuspendinga sente ku bakazi sheikh aga nti ekyo tekikkirizibwa wala yaqulu bihi Imam Ahmad yakyogerangako wakad awjaba fihi ba'dhum al-hadd era waliwo mubamanyi abalaga nti omuntu aba akikozesebwa n'okumuwa haddi ye zo mubamuli ku kibooko singa tukusanga nga weemazisizza amakulu nti ekkubo eririwo ku bwerere bwo either wasa oba genda ku kyokubiri ekiri mu hadithi faman lam yastati fa alayhi bisawm akole ki asiibe bw'oba tosobodde kuba nti owasa genda okole ki fa innahu kubanga okusiiba kusalaasala obwagazi buli wija kusalaasala obwagazi obwo omuntu bw'aba atawanyizibwa so hadithi eyo obutagiwanvuwako nnyo nitwagala tusooke tugikomekaawo n'okuba nti omuntu agumiikiriza n'abeera mu mbeera ey'okusiiba mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti waman yasta'fif al-iffa kitegeeza okuleka ekyaziizibwa ti omuntu yenna singa aleka ekyaziizibwa nga nabwo bwebwenzi nfuna bungi yuifahu Allah agenda kubeera nga amukola ki Allah agenda kuba nga amwongera ensa waman yasbiru anaagumiikiriza yusabbiruhu Allah agenda kumwongera ki agenda kumwongera obugumizi naga nti wama utiya ahadun mbakisa yaga nti teriyo omuntu taweebwangako kintu khairun kisinga okuba kirungi gyali nfuna bungi nga omuntu Allah gwe yagabirira ekyengera ky'obugumiikiriza so gumiikiriza tomasturbatinga kwata ekkubo ery'okuwasa wonna wonna woba osobola odikola ki tulaba mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti hubbiba liya min dunyakum an-nisa Allah yanjagalisa nnyo mu nsi muno abakyala aba halali hubbiba liya min dunyakum an-nisa hadithi eri mu Sunan Tirmidhi Allah yanjagalisa nnyo mu nsi muno abaki aba halali so kezangu kukwata ekkubo eryo ery'ombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah bwatu bwe yatugamba mu suratu Ibrahim yagaa nti walaqad arsalna rusulan min qablik Allah gaa nti twasindika ababaka abakusookawo waja'alna lahum azwaja wa dhurriya bonna twabawa abakyala n'endyo baziina onfunye bulungi kati naawe gezaako okulaba nti ofuna olulyo nga nawe tusobola ddufuna okujjako ng'olufunye ng'okoze eki ekitegeeza sheikh atulaba omanyi ennaku zino tulina obuzibu bw'amaanyi obw'okukopperera nti abaddu balemereddwa okutegeera ekyengera kyabwe eky'obusiraamu ne baagala bakiyingizeemu impurities ekitegeeza omuddu mu session eno ajjemu ekigamba nti ffe musiraamu tetulinayo bufaaza na busisita nti otidde nnyo Allah otuse ku ddaala erigamba nti kansaavinge Allah sijja kuwasa n'okuwasa kitundu mu kusaavinga ali Allah subhanahu wa ta'ala hadithi yaffe omubaka Muhammad sasama hadithi ya Anas ibn Malik radiyallahu anhu Anas ibn Malik radiyallahu anhu yaweereza omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam emyaka egiri mu 10 agamba nti fama sami'tu minhu simulyangako ng'agamba nti lishayin ku kintu kyonna kyenkoze lima sana'ta hadha lwaki ekyo kikoze bwotyo oba ku kintu aw lishayin taraktu oba ku kintu kyendese nanga nti lwaki ekintu ekyo tewakirese amakulu nti tannenyangako ne Abu Hamza Anas ibn Malik radiyallahu anhu agamba nti anna nafara min ashabi rasulillah grupu muba sahaba mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam saalu azwaja nabii sallallahu alaihi wasallam an amalihi fi sirri bajja ne babuuza abakyala ba nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam emirimu ombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam gyakola mu kyama
bakyala ba Nabbi sallallahu alaihi wasallam baali bawerako era Omubaka sallam yawoowa abakyala 11 Omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yawoowa abakyala 11 bonna bakuŋŋaanira mu kigambo kigamba hajaza sakhrun sam'ahu. Abakyala 11 abo babiri baafa mulamu ye Zainabu binti Khuzaima ne Khadija radhiyallahu anhuma, wabula yabeerako n'omwenda mu kaashi nga weebali makamwenda nga bwe kyalabika mu hadithi eri mu Sahih Muslim, hadithi ya Anas bin Malik radhiyallahu anhu agamba nti Omubaka salama yalina abakyala be baali mwenda, fakunna yajitami'na kulla laylatin fi baiti allati yatiha, baalinga bakuŋŋaananga buli kiro mu luwalo Omubaka Muhammad salama gyagenda okusula. Nerumu baba batudde mu nyumba ya Aisha radhiyallahu anha, olunaku lwali lwa Aisha ati Zainabu yajja ko yajja kikeerezi, Omubaka salama famadda yadahu ilayha, n'amukwatako bw'ati mu mbeera nga banomugoba onookulisayo mukazi wange ng'oluddeyo mu mbeera bwetu. Kati oli ebbuba ne limukwata, ezo hadithi tuziraba mu bujja n'ebbuba si za ssaawa zino. Wala tugenda nti yalina abakyala 11 bakuŋŋaanira mu kigambo kigamba nti hajaza sakhrun sam'ahu. Hau ye Ummu Habiba, jimu ye Juweriya, hajaza zai erimu babiri, Zainabu binti Khuzaima ne Zainabu binti Jahshi. Hajaza sakhrun sadi ye Safiya, khau ye Khadija, ra'u ye Ramla, sam'ahu sin ye Sauda, mimu Maimuna, aina Aisha, hawe eri gy'owulira esembayo ye Hindu gwe bayita Ummu Salama. Be bakyala 11 Omubaka Muhammad salama be yawoowa. Wabula atayogebwawo omulala gwe yazaalamu Ibrahim, wabula ye ujali netwogera bano be yawoowa alayhi salatu wassalam. So basahaba bajja mu maaso g'Omubaka Muhammad sallam ne babuuza fasaalu azwaja, lwaki ndeese ekigambo ekyo? Kubanga babuuza abakyala ba Nabbi sallam badde nyina okunnyonnyola baali bameka. Bwe baatuukayo ne babuuza omirimu Omubaka Muhammad sallam gyayogera gyakola fi sirri mu kaseera ke ak'ekyama, ali waka mu mbeera ze eza bulijjo. Ne babagamba nti akola omulimu guno ne guno ne guno guno guno. Mu riwaaya mu njola ya hadithi eri mu Sahih Bukhari ega nti falamma ukhbiru, bwe baamala okugambibwa kaannahum taqaluha, balinga abanyooma emirimu egyo. Era tulowooza nti mugenda tugamba emirimu nga gizitowa guno akola guli ne guli. Era omukuba kwe ega nti wa aina nahnu min rasulillah, neffe nga tuliridda wano Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waqad ghafara Allahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Allah yamusonyiwa amazambi ge yasooka okukola ne ge yasembi gonna yagamusonyiwa. Tukyali mabega nnyo, mufunye bulungi amakulu, tukole nnyo tumukole ki? Tumutuuke. Kaakati amawulire ago gaatuuka ku Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basahaba bano bwe bajja abamu ne bagamba nti omu kuba kwe kugamba, faqala ba'duhum, omu kuba kwe kugamba nti okusinziira ku byentegedde, la yagamba nti la akulu lahama, nze n'ennyama ngivuddeko. Omulala n'agamba nti la anaamu ala firashin, sijja kuddamu kwebaka ku kitanda, sigenda kuddamu kwebaka ku kitanda. Kusinziira ku bibaŋŋambye, nze amakulu nti bwe nva ku buliri n'enkola bukozi ibaada za kusaala kiro bwenti ndaba nga nja kubanga agattawo. Ate omulala n'agamba nti la atazawwaju nisa wa huwa mahallu shahida, we tuli nze n'ebyokuwasa mbivuddeko kubanga lwaki ngenda kusinza Allah, ngenda mu ibaada, ebyokuwasa mbikoze eki? Bivuddeko. Fabalagha dhalika, Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ebyo ne bimutuukako, bakyala be ne bamugamba nti ya Rasulallah, basajja bazze wano ne bagamba omu ku bo togenza okuyanga, agamba sigenda kukola kino, sigenda kuddamu kulya nnyama, sigenda kuddamu kwebaka ku buliri, ate nga n'okwebaka ku buliri sunna. Hadithi ya Jabir ibn Abdullah, hadithi mu Sahih Bukhari Sahih Muslim, Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba Jabir ibn Abdullah, yamugamba nti attakhadhta anmata, baŋŋambye wawasizza naye amasuuka, bed cover, akatimba k'ensiri, bulangiti wabiguze? Be bayita anmata. Mfunye bulungi attakhadhta, gero onyoza ku hadithi gwe n'omuwalimu olabe hadithi ya Jabir ibn Abdullah, hadithi mu Sahih Bukhari ne Sahih Muslim, yagamba bamubuuza nti wawasizza attakhadhta anmata, obuliri bino ebibeera waggulu wabiguze?
Kwa swala nti ya Rasulullah annali mbeera yange si nnungi sisobola nti nyine sente zigula neeti ezigula kikulaga nti omuntu asobola okuwasa ne bwaba betabikola ki tabirina obusobozi twabutegeera bubi. Naam. Tujja tabudde bulungi. Naam. Olaba nvaako ng'oŋŋamba kati hadithi eyo ya Jabir ekyamulemye okugula akatimba k'ensiri n'okugula bedikava obuliri bulangiti yagaa nti ya Rasulallah ndi muwejjere mu byensimbi. Kaakati omakisa amaga nti ama inna kiseera kigenda kutuuka ofune ssente Allah akugaziize ssente ogule bedikava naawe obe nazo n'obulangiti obe nayo na buli kimu. Kaakati lumu wayitawo akaseera bigambo by'omubaka Muhammad sallam kumanga biba ne baraka kyatuuka ekiseera yagenda okutuuka ewaka yaddayo ewaka n'asanga mukyala we nga yaguze obuliri yaguze amasuuka yaguze gundi namugamba nti bino biki biwaleese ewaka ewange neemanyirira ngwawo bugwi kimaafiya bwentyo ngwawo bwentyo. Namugamba nti omubaka Sama teyakugamba nti ama inna teyagamba nti tulituuka ekiseera ndifuna ssente zaze kubanga yamugamba nti nahihi ani binzikiri nawe byagaana kubyagala. Namugamba nti omubaka Sama yagamba nti ki so kigambo kuwasa ne bwoba olina kitono kyekubirize. Kati sahaba bano byo byatuuka ku mubaka Muhammad sallama nti bano bagamba tagenda kuddamu kulya mmere tagenda kuddamu kusula ku buliri tagenda kuwasa n'abaala ekibamu kibalemesa okuwasa kubeera nti nno baagala nnyo okwejalabya. Njagala nsooka nfune kino nsiige ennyumba ngire bwenti nsooka okuwasa agala kusooka akole ne ku house warming so nga njagala mba n'ebitanda 7 bonna tunula musayi Muslim mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam basa bida hadithi idha ya Abi Hurayra wa ya Jabir yagaa nti firashu lirajuli kyandibadde kirungi omuntu abe n'obuliri omusajja abe n'ekitanda kye wa firashu lilmar'a tuvunwe tutya ti n'omukyala naye abeewo n'ekitanda kye kati ate abafumbo wano mu Uganda nga basula babiri ku kitanda kimu. Agati wa thalithu lidhaifi obuliri obwokusatu bubeere bw'abagenyi. Aganti wa rabi li shaytan ayina obuliri obwokuna bwa shaytan. So omuntu ateekeddwa okubeera n'ebitanda bisatu nga bisulwamu bisatu kyolekawo awo eky'omusajja eky'omukyala n'ekyomugenyi kino ekyokuna kino kya shaytan. Hadithi nsu eduva musayi Muslim wabula ina ishkali hadithi eyo ina butowudde wewenyiza eyina ebibuzaabuza era nga byetaaga kugibwamu muwalimu nti okugamba omubaka Muhammad sallama nti omukyala abe n'obuliri n'omusajja abe n'obuliri si kye yali ategeeza kuba naawe kimanyi bulungi nnyo salafan wa khalafa kimanyi bulungi nnyo nti omusajja asula na mukyala we. Kati buno obuliri bw'omukyala obwogebwako mu hadithi bwe buliwa bategeeza obuliri omukyala kwayonseza omwana. Ezivunu ojja kugisaaga oshekhe ne kati wali wamuyita shekhe Waswayimi beera annyonnyola hadithi eyo era nawe okimanyi nti omuntu omukyala bumuba musula ku 5 ku 6 omukyala wali abawo n'akaliri kwayonseza omwana olwo olw'obutabanyigiriza ku kitanda era ako ke bayita akaliri k'omukyala. Nze ntera okubeerako mu nsonga z'abafumbo shekhe naye ogenda okuwulira nga mu nsonga ezimu abasajja ze bakomplainingako abakyala basusse obbatega abaana wakati. Kati obusiraamu buga nti omukyala afune wali akaliri kewateeka omuki bw'ajja eno abeere nabbaawe ku kitanda kyokka then omwana we wali omwana wakaaba ekitanda ekirala kyamuki ekitegeeza shekhe tulina okuddayo era tuteeketeeka abasiraamu mu nteekateeka y'ekisenge kubanga kyoyogeddeko shekhe ekijjidde mu hadithi eyo ndowooza abasinga obungi muffe tuli banafu ku kyo era netukirowoozaako kyolaba nti twekoze bubi nnyo obutasoma ddiini. Ndowooza omuntu wabanga ateekateeka kuyingirira bufumbo ahadithi nga zino yandibadde omusomo gino bagimugaziyizaamu n'enteekateeka y'ekisenge ensiraamu. Omwana aleeta ebbugumu era akyankalanya bano abantu ababeebase oliwo n'abafumbo boogenda nga
ekitanda kiwunya mwana kubanga abaana bano beeramu n'embeera zaabwe weebale nnyo oluusi nga n'obuyonjo si bw'amaanyi eri omukyala mu kuteteekanya abaana bano obuliri bw'omusajja bwonna nga buwunya baana so akonyi mpisayo buyisi naye kabadde kakulu sibadde kabadde kakulu kubateekateeka okutandika amaka naffe olwera abagalina ng'enteekateeka eno nabbi gyayigiriza tetugirina tugisse mu nkola ebairawo walina akaliri ku mmeeza akakuyamako mu mbeera nge omwana mukyala ava ku buliri bwe najja n'ayonsa omwana wano n'amuwerawo kyayi ofunye bulungi mu mbeera bwetu kakati baliyo babuuza omakisamba yakomawo ne bamubimugamba ekyo nabaga nti mambalo akuwami qaalu kadha wa kadha bano abagamba binawudde abagambye talidda mu kuwasa n'agamba avudde ne ku nnyama n'agamba nti n'okubuliri tagenda kubwebakako n'agamba nti faman raghiba an sunnati anaava ku nkola yange ku kkubo lyange nze lyendika ery'okuwasa falayisa minni kyali kusinze muhammadin sa salama kyenkola amufulumiza mumilla so no asigala musiraamu mwononefu naye enkola baagivuddeko kujjako singa agamba nti okuwasa tebiriyo ebyo okwonoona budde enkola neyeeta n'akivumirira n'akyeta n'akkakkanya n'abakikola olw'okuba nti abanyi baga nti nahnu la nukaffiru ahadan min ahli lqibula fe tetukaafuwaza muntu asaala ofunye bulungi maalam yastahillahu ebbanga lyamala nga tagambye nti ekintu ekyo bidhambi akoze ezambi nange ndizambi liri halal okwenda tuyinzaga nti allah yakugaana kwenda kuli halal nakyogera bwati tumukaafuwaza la nukaffiru ahadan tetukaafuwaza muntu yonna zambi lyakoze bunene bwalyo ebbanga lyamala nga ezambi lyakoze tagambye nti liri halal au maalam yakun dhambuhu mukhriju min almilla oba ezambi lyakoze okubanga teriri mwanga agajja mu busiraamu ng'ezambi ly'obutasaala lijja omuntu mu busiraamu ng'ezambi ly'okugatta ku allah n'ekintu ekirala so kyetwagaddemu ekyo obutasaala bamanya abasinga baga nti omuntu taba musiraamu noba batagenderedde mbadde togaa nti mbadde nkakonyeko nga sikategedde nkimanyi nti obutasaala zambi mu bwazambi agaviirako omuntu okuviira ddala mu busiraamu so omubakasamba mumugambye ekyo kakati awo omubakasamba hamidallah yatendereza allah wa athina alaihi namusuuta ngaali ku mimbali n'agamba nti anaava ku nkola yange ey'okuwasa si wamunzi mu riwaaya mu njogo ya hadithi eri mu sahih bukhari agamba yabasinka n'agamba antum alladhina mu abasatu yemmwe abayogeddemu abasatu ensonga eno omukumu n'agamba nti nze nja kusaala ekiro kiramba sigenda kuwasa wa ana a'tazilu nisa riwaaya mu sahih bukhari wa ana a'tazilu nisa bakyala sigenda kubawasa n'agamba nti wallahi bw'oba obadde okikola bw'otyo nga gulowooza nti obutawasa mukyala ye taqwa okuba olwaliro omuntu balaba omuntu nga tawasa musajja byabakazi tabiriiko era zahiri dunia era ye sheekhe owaddala era sheekhe amusaga nti wallahi mbalayire allah inni la akhshakum lillah nze mbasinga okutya allah nze mbasinga okutya nfuna bungi wa atqakum la nze mbasinga okutya allah riwaya musahih bukhari ku hadithi yenyini hadithi ya anas bin malik radhiyallahu anhu kakati bw'obanga gwe kikugaana okuwasa kwekweka nti otya nnyo allah nabbi akugjeyo bw'oba okkakkanya amaaso nga obalabe amurun kigambo kirala n'okuba nti togenda gye bali nakyo kiki naye okweziizaako okuwasa n'obutanoonya gye bali kutuuka ku mbeera yakuwasa ate ekyo kyokola si kya mu busiraamu oba omusiraamu si bwatu balina okukola ki era yensonga lwaki hadithi ya Saad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu hadithi mu sahih Bukhari sahih Muslim agamba nti radda rasulullah mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagaana yazzaayo okusaba kwa sahaba gwe bayita Uthman ibn Mazun tabattul kwe kwesamba abakyala noganza byabakyanze abasajja babyogera ennaku zaga nti nze byabakyala nabivaako ze abakyala bye bankola z'abakazi nabata seka tonyumiza shayatini ezo nze nabata osanga n'omulala ng'ali awo anyumya bibye nga n'okwogera nti wange okuwasa ibaada ey'okuwasa n'ogimugambako n'okunyiganyiga n'abasingo angamba atya okuwasa tobaliyo abasajja abalina engezigezi angamba atya okuwasa ngoloza sitegeera kakati kyebayita tabattul kitegeeza omuntu okweziyizaako okuwasa n'oweesamba embeera ez'okuwasa ez'abakyala neweefuula nti ogenze mu mbeera yakusinza allah ensinza endala sahaba yagenda bakisa namugamba nti nze njagala tabattul kyala byebakyala sibyagala
ne Sa'd ibn Abi Waqqas aganti walau adhina lahu riwaya ya hadithi ndala njo ya hadithi ndala ganti walau udhina lahu wabula yegatibwako Bukhari ne Muslim ganti walau adhina lahu baba kumukiriza kwesamba bakyala nti yebya abakyala tabiriimu tali wasa mfanye bunye ensonga tayagalira ddala sahaba ganti lakhta sayna then bandi badde batulawa wallahi sahaba ganti then twali badde tugenda buterevu batukolenge ente batulawa tubere wawo nga n'obwa gaste tulina nga n'obwo yagadde system zonna zaavaako bakasema abamu ganti nkukiriza basahaba engeri bayina imani ne takwa y'amaanyi bandi badde bagenda ku mbeera yakubalaawa era hadithi yekulaga nti okulaawa mu Busiraamu tekikkirizibwa kuba waliwo basahaba bagenda ne basaba okubalaawa nga sahaba gwe bayita Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu hadithi mu Sahih Bukhari aga nti kunna naghzu ma rasulillah tutwalinga tulwana n'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam laysa lana nisa ngesituyina bakyala mfulu amakulu tutuukeeyo twetaaga abakyala naye tuli mu ntalo tulina bakyala faqula netugamba nti ala nastakhsi tulayibwe lwaki tebatulaawa nebintu obwagazi buno bwetufuna tebukola ki tutebenkere mu lutalo okumanyanga okuwasa kyagenda wala sahaba gani fanahana ombakisema n'atugaana embeera eyo farakhasa lana n'atukkiriza an nankiha almar'ata bithawbi okuwoowa omukyala nga newemuba mukkiriziganyiza naye ku mbeera nga ya lugoye ng'amahara ge lugoye nfulamu ila ajali okumuwoowamu artisti nibe giba myezi 3 nibe giba myezi 5 ekyo kye bayita mutaa onfunye bulungi olw'obukulu bw'okuwasa nti kuwasa kwagenda wala mbasama yatuuka n'okutaamukko Obusiraamu ti omuntu asobola okuwasaayo omukyala emyezi nojyanamala emyezi nga 6 omwaka ng'ebiri mugamba mahale goki 10,000 giijo makulu nti ennaku ezo oba 14 zakuwaddeyo nga bwe mukomaawe mwawukanye tomwana kumugoba wabula ekyo kyasiimulwawo kyamala ekyo Obusiraamu ne bukikola ki ne bujjawo kye bayita nikahul mutaa eya ensonga eyo oli bw'atagamba nti nange nyina okuwasa nga kwa contract bw'akikola essaawa zino fahuwa zina buba buki era abaddu Sheikh tujja kaleeta mu maaso awo insha Allah kuba kati abaddu bakifuula abaddu kati bakikyusa bawasa naye nga bagamba nti bakkirizaganyizza n'abakyala nawasa omwana wa munne emyaka 18 naye ng'amala emyezi egyo nga tagenzeeyo ng'ensonga gyawa agamba nti omwana oyo natulana ne mubuulira nti nze mukyala wange nnamba emu ebintu bino tabimanya ate tanzikiriza kati nja kwebbangayo okulwe n'abansobodde oba mu mwezi omulundi gumu oba mu mwaka najjayo emirundi 3 ekyo oba okikkiriza nga nkuwoowa ate nga alinamu ne kasente omuwala nakkiriza nosiŋŋaana omwana nga either ayendedde mu maka oba abonyebonye nnyo mu butonde bwe ng'omuntu olw'endagaano zino ezaakolebwa gwe ojja tutangazaamu okusinziira ku hadithi oba embeera eyo nayo ekkirizibwa eri jaiz ezo ensonga naddala bannaffe abazzaako embeera eyo bagiyina naye yeetaagamu akadde akawanvuwamu era tujja giruma mu maaso awo soke tusikesike bano abatannajja basooke bayingire inshaallah wabula olwa hadithi egamba nti idha jaakum man tardawna diinahu omu ku mu abajjidde nga eddiini ye mumulabanga ki hadithi eyo si ntuufu newankubadde nga abantu bagisomedde ebbanga omubaka Muhammad sema ebitabyogerangako tiuli bwabajjiranga eddiini yagiyina n'empisa nga azikola ki ebyo si bituufu ku mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng'olwaleero omuntu singa omuntu akugira nga ayina eddiini ayina empisa ng'ayina emyaka 7 gwomu omwana w'emyaka 18 kati adizege tifaza bwejo muwe omwana omuwa then bw'otamumuwa kitegeeza okoze omusango twongerezaako nagambagamba nti fa in lam tafaal so hadithi eyina obuzibu sanadan wa matna eyina obuzibu mujeeva mu bayizi si ntuufu mu bayizi n'ebigambo byennyini ebyokungulu birina obuzibu obitegedde bulungi gwawaayo omuntu singa akugira n'ogiba omuntu nga naawe wandibadde tomwetaaga naye nga alina empisa ayina eddiini omalaga muwa mwana
kitegedde so negifuula hadithi eyo kubanga siiki naye ng'ebbanga lyonna tudenga tugisoma kyekijja nakugamba nga tutandika emisomo guno nti kye bayita obufumbo bulina gye buli bulina gye buva tulina kubujja ku nnanyini busomesa gwegwe okutuula awo n'ogamba nti nsomesa bafumbo ng'obijja mu mutwe babuulira bubadi bwogwo bw'okola na mukyalawo afuye bungi oba ojja mboozibozi mbasenga n'ogatta eyasenga gundi n'eyakojja gundi ogenda kukozesa abantu ibaada ey'obufumbo ku ntegeera y'ofuna omusango. Obufumbo obusomese nga nannyini kubusomesa bujja busomesa mulyango mulamba bagusomesa busomesa. Etegeeza sheekhe nga tumaliriza ako nno ate kagende erifa abasomesa nti tusengayo ku budde abasinga obungi mufe olaba hadithi nejja nekunyumira n'otakola sharhi ku hadithi eyo mu kuzuula hadithi ntuufu si ntuufu nakino kyokoonyeeko nti ebigambo bingi byatiikirira nga bizzibwa eri omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam naffe ne tukwata bikwate kati gwe kikyo gomanyini ogende w'emyaka enkaaga tomuwasisitawo naye ng'empisa weeri eddiini weeri eyo hadithi si ntuufu tesobola kuba na imaamu wa kitundu bamutenda empisa buli wamu naye emyaka gyatuuseemu togitusobola giyinza n'obutaba myaka naye ng'aliko embeera nga bino ebibiri weebiri naye nga waliwo singa ajjanga mulwadde najjanga mulwadde ng'empisa aziira n'eddiini agikolaki era mu maaso g'okutta hadithi eyo ye sheekhe babuyita sheekhe Uthman Khamis yagitta ojja kusanga n'obumanyi Mustafa al-Adawi n'abamanyi abalala bangi ina obuzibu mu sanadi n'eba n'obuzibu ne mu matini byebigambo ebigirimu ebyo biina obuzibu era ne hadithi endala egamba nti anta gwe n'essente zo z'abakitaabo era naye ina obuzibu kitegeeza nti taata agenda kujja ku mmotoka yange ng'eno agitunde gamba nti n'okutta kwennyini twero gisembeza mu kutta ng'omuzadde yasse nga nti ekyo kirala ekyo ng'okivuddeko nti omuzadde bwatta omwana mu ndaba y'obusiraamu tetumutta olw'okuba nti asse omwana okuggyako abamaaliki bolaga singa abanga amusse mu mbeera nga akozesezza alina kyakozeseza kugamba nga mu mbeera nga yabulumbaganyi bweti naye omuzadde bwamwana bwamufaako tetukola ekibadde kineseza akagamba ako nti waliwo abakigaziirira ddala baga nti awo tewali nsonga yasse kike awo tewali nsonga kuba ye n'emmaali ye byonna bya kitaawe tetuyingira mu nsonga za musajja oyo abadde ali ku bibye. Kati nkubuuza ekibuuzo olwaliro omuntu bw'afa gwe bw'ofa essaawa zino taata wa Allah teyamuwa mugabo lwaki tabitwala byonna ate nga gwe n'ebibyo bibye kikulaga nti kitegeeza nti Allah omuwa omugabo kiraga nti ebibyo si bibye teyandimuwadde ate gwe mu bibyo bakubwemu omugabo bandibaddenga nti taata byonna byo kati gwe gabirako abalala webale nnyo ekirero mbaka Muhammad sasa yaga nti okolanga ssente ibda binafsika weetandikireko fatasaddaka alayha omale weesaddakire tujja kutandikira wandisoose kwebuuza ku nannyini ssente barakallahu fikum bwobanga onoolya chipusi nga nona bazigabira muntu mulala gwe mwennyini sooka ozikole kiki ate gwoga nti nze n'essente zange zaani nawe ogenda okukozesa ebintu by'omusajja mu bukyamu sheekhe alhamdulillah Allah tumwebaza era bino bye tugenda okujja mu maaso nga tutemaatema okujjawo ebimu ku byayatiikirira ne bifuuka nti biri nnomo ne bifuuka ebigambo bya nnabbi naddala mu kisaawe kino eky'obufumbo naye ng'ate bwe tuddayo hakikatan si bigambo bye era otukoledde omulimu munene nti tujja kgenda tuteekulula waliwo ebigambo nga byayatiikirira bwe tunaatuukanga mu munyomero omwo insha Allah tujja kgenda nga tukola ki tubujjayo. Oyo naabadde mukadde waffe Sheikh Yusuf Arafat mukadde wange ssebo nga sinnakuta ekigambo kimu onsiibulira abatula ku lutimbe gaggadde abakadde baffe abatulabye mwenna mu kaseera kano tusaba owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala abasiime abaweemu empeera z'okuwuliriza era ne muganda waffe ali ku kamera naye Allah amusiime amusasulemu bulungi ate naawe Allah akusiima obudde bwowaayo naffe atusasule emirimu gino gye tukola agirekewo Allah aga nti wajali lisaana sidiqin Allah atuteekeko olulimi olulungi mu abo abalijja oluvannyuma lwaffe tubeere nga bino ebintu bye tukola abisiima era abifuula nga tubikola ku lulwe naffe atuwa okulongoosa. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ويا بدي مكدي وفي شيخ عرفات يوسف
gwe twakwasizza okubeera nga ate atutembeeta mu nsonga eno ekwatagana n'obufumbo obwo nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yasomesa. Akagambo kakulu basiraamu mu musomo guno mukatwale nga kakulu, nabbi bwe yasomesa. Ebigambo bino byonna tubizzaayo ku wekitiibwa omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mubadde balabi balungi, abaami n'abakyala, tubeeyanza mwebale nnyo kwagala Labbaika Islam Media, mwebale nnyo kwagala ddiini yammwe. Tusaba Allah abanywereza obusiramu bwammwe, Allah bubakuumire. Ate ne baganda baffe abatannasiramuka, Allah abatannawa hidaaya, twegayira Allah jalla jalaaluhu, Allah nammwe abeere nga abakombya ku buwoomerevu bw'ekyengera kino obusiraamu obwajjula mu buli nsonga yonna. Abatussaamu ensimbi baganda baffe aba Labbaika Travels, abo nno wali ku Cham Towers room number 221 ku office number ya 221 Russell Road, ekizimbe Cham Towers Shopping Mall. Tambula ne baganda baffe aba Haluk Media Uganda wali ku Nasser Road, ekizimbe Printers Arcade omwaliriro ogwokubiri. Essomero lyaffe Ainu Shams Islamic Schools Nursery, Primary and Secondary, twalayo omwana wali ow'obulenzi omuwandiise, omwana asome eddiini ate asome n'ebyedduniya byonna bitambulize wamu. Nkujjukiza abakyala wali Najjeera aba Be Well Therapy, abo nno bakugu mu biyitibwa psychological problems. Tulina ebizibu bingi ebiri psychological, genda babeere nga nabo ate bakukwasaganya. Omwanjuzi era omutesitesi abadde Imam Bilali Kitimbo Asumani, Imam Cham Towers. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira fi dunya wal akhirah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.